Abakulira poliisi mu bitundu by'e Katonga olunaku lw'eggulo balumaliddeko ku kitebe kyabwe Mpigi nga bavangula ku ngeri y'okwongera okuziyiza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe ko n'engeri y'okweyisaamu mu biseera by'akalulu. Kubangula kuno kwakulembeddwamu omukwanyaganya w'ebyobufuzi mu poliisi Ubaldo Bamunoba nga kwabaddemu ba RPC ne ba DPC okuva mu bitundu bya Katonga omuli disitulikiti y'e Mpigi, Butambala ne Gomba. Bamunoba yakuutidde abapoliisi okweyisa obulungi naddala mu kaseera kano ak'ebyobufuzi n'okakasa nti balekera abantu eddembe lyabwe ery'okulonda. Abapoliisi baffe bakuutira ntugenda mu kaseera k'obululu, balina okweyisa obulungi, balina okulaba nti abantu bakuumiddwa ne baweebwa omukisa okukozesa constitutional right gye balina okunoonya abakulembeze abanaabafuga. Ono era yasabye bannabyabufuzi n'abawagizi baabwe okugondera amateeka ga poliisi okwewala obukuubagano. Budde ki bwe balina okukomawo nga bakampeininga okulaalizi beeyisiza batya, batwitinza batya opponents baabwe, ebyo byonna tujja kubigoberera. Ntate teri muntu ali waggulu w'amateeka. Ono era yalabudde ne basajja bwe okwewala okutuntuza bannamawulire kuba nabo baba bakola mulimu gwabwe. Ate mukola omulimu omunene okutuusaako amawulire ebifa mu ggwanga, biki bye tukoze mu poliisi okutuusa eri mu bantu. Bannamawulire nabo basabiddwa okweyisa mu ngeri y'ekikugu. Reporting ekitanga bwe kirina okuba kiripootinge bulungi, naye ebiseera ebisinga tulaba nti reporting ebeera sided. Waliwo riot kamera okifokasinze ku oli omupoliisi nga agezaako okwetaasa, naye tokifokasinze ku oli akubye omupoliisi. Bannamawulire ne bannabyabufuzi mu Katonga basanyukidde ensisinkano eno nga bagamba nti igenda kubanguyiza okukola emirimu gyabwe. Naffe tufunyewo omwaganya ne tumanya mu kaseera ke tugendamu akakanayo ky'anyaka ebyobufuzi. Oluusi poliisi ekozesa omukisa ogwo neefuula abamawulire ba punching bag, bakuba embooko, bakuba empi. So twayogedde n'omukulu director wa poliisi n'ategeeza nti mulundi guno boogedde n'abaserikale baabwe bakolagane bulungi n'abamawulire. Poliisi yasosonkereza abantu naye bangeteekawo embeera ffe tulina okutya nti olaba NRM nga pate emu ebeera n'ebizibu n'atuuka n'okwekuba obutebe nga bali pate emu. Olwo wakati nga tuli mu kuvuganya NRM n'ebibiina ebirala tebagenda kukuta bussi.